Poliisi mu disitulikiti y'Ekitagwenda ekutte abakungu babiri ku bigambibwa nti bajja ekyoja mmiro ku bantu basobole okufuna ensimbi okuyita mu nteekateeka Parish Development Model etakkirizibwa mu mateeka. Bino bikakasiddwa amyuka RDC wa disitulikiti eno Mugenyi Vincent bw'abadde yeetabye ku mwoleso gw'ebyobulimi nga guno gutegekeddwa abalimi abeegattira mu kibiina ekya Great Lakes Organic Farmers Association nga guyimiridde ku kitebe ky'eggombolola Nyabani. What these people do, people have been crying and reporting that to consider somebody for PDM money, they have to first agree whether somebody can give something, and then they include that person on the list. So at least after thorough investigations and the proof, we had to go to the ground, and the people admitted. Those who had given any money, they admitted, and the one called John, chairperson ALC2, also admitted. Mugenyi ategeezezza nti abakwate kuliko chief w'omuluka gw'Ebuzumiro ekiri mu ggombola y'e Buhanda wamu ne ssentebe wa LC2 nga bano mu kiseera kino bakumibwa ku poliisi y'Ekitagwenda. We have started serious operations on PDM. So 5 arrested, 2. One parish chief of Buzumiro parish in Buhanda sub-county, Kitagwenda district, and her chairperson LC2 for extortion. Agamba nti abantu mu disitulikiti eno basanze obuzibu mu kufuna ensimbi za Parish Development Model nga kiva ku bakulu abatembeeta enteekateeka eno abajjula obulyake ng'aweze nti bo ng'ab'ebyokwerinda si bakutunula butunuzi ng'enteekateeka eno egootaanyizibwa abo abeenoonyeza ebyabwe. Just want to push a warning to all parish chiefs within Kitagwenda district. Whoever has been extorting money from the farmers should stop it immediately. And we are going to move all over the whole district investigating this issue. We shall arrest whoever plays around with the PDM program. Wabula asiimye aba Great Lakes olw'enteekateeka eno ey'okwolesa ebintu ebirimu ebitafuuyirwa ate ng'essira eritadde nnyo ku nteekateeka Parish Development Model. I'd like to appreciate Glofa for this new initiative of organic farming. It's an inclusive within PDM. You know, our farmers had a challenge using local herbs to treat their animals, and even fertilizing their crops has been a problem. But at least locally, if these people can use the surroundings to fertilize their crops, this can help. Yes, enkulu w'ekibiina kya Great Lakes Organic Farmers Association Longino Masereka kyakola agamba nti ekigendererwa kyabwe kyakuyambako gavumenti mu kutumbula ennima etaliimu kufuuyira birime na ddagala okwetooloola ensi yonna. We are just supplementing government efforts. We are just contributing something small to what government is doing. We can't say we are doing it all. Dennis Mutebi ng'avudde ku kibiina kya Caritas agamba nti musanyufu olw'enteekateeka eno. We are very much pleased to be the pioneers of organic agriculture in Uganda, and this is how it has been able to spread all over the country, and now it is part of the courses being offered at some of the universities in Uganda. Baba mu ku bantu abaganyuddwa mu nteekateeka Parish Development Model nga bakola gwa bulimi bekkokola ebiwuka n'endwadde z'ebirime ezibalemesezza okufuna amakungula amalungi. Korento kyentu ne mu bulemeezi omwe banana wilt nayo netuteganisamu okushanga emitumba neeyoma. Moses Mutabali yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.